Okunoonya kya muwendo nnyo kuba buli lw'onoonya ofuna ky'oyagala ate ofuna ekyomuwendo ekiyinza okusanyusa obulamu bwo, ekiyinza okukyusa obulamu bwo. N'ebigambo by'omukwano bwe bityo bwe bitambula. Buli lw'onoonya ofuna omuntu gw'oyagala ayina ebisanyizo bye weetaaga, naddala ng'oyita mu program abanoonya. Naye nga se newatuusaako ono anoonya waffe asooka, wuliriza bulungi by'agamba. Njagala omuntu kale ng'onnyambako n'onkwatireko ku mitwalo nga 20 nonga nti nkuwadde ng'omukyala wange, nkuwadde wano tube nga tubeera ffenna ekintu ebyenkulanga eyo. Okubaako nga ne bwendabika singa sikola ataliiko musajja osobola onnyirira bw'oti? Tosobola. Anoonya waffe asooka ayina ebirooto bye nga ye ng'omuntu, anti bannaye buli muntu abaako ne kyayagala. Mugezeeko. Let it train, oh, let it train. Brian Beats. Amanya gange nze Namakula Edisi. Nzaalibwa Bwaya, nyina emyaka 40, nazaala abaana 3, 2 bali mu bulamu obw'ensi eno. Nkola nyina omulimu nsuula stocks ez'abantu abakulu abaami wamu n'ez'abaana mu kibuga Kampala. Nalabirikekerako wano mwaka oguwedde mwezi gwa Novemba nga ndi mu pulogulamu y'abanoonya. Nefuna abaami naye nefunamu omwami ne tukola enteekateeka ne twekebeza. Omwami tiyali tatuwadde mutima gwe nga ye ate nga ffe tumuwadde ogwaffe ne tumala nga ne tulabagana ne twamala okulabagana. Nkubanga essimu nga takwata ne ntuukako ewe nemba nga ndabayo bwe nalabayo ngenda okuddamu okukuba essimu ng'essimu teyitamu ng'agitadde mu bulakalisiti. So kati kyekinkomezaawo wano okulaba nti nfuna omutuufu anampa omutima gwe nga mumalirivu mu kunnyambako mu buvunaanyizibwa bwennyina wensula mpangisaawo nyina n'omwana gw'empiira wa myaka 12 ng'oli mumalirivu eri omutima gwo gwonna. Mwami oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina ssente nga naye tolina ttaka bwezimba, nze amataka weegali ng'amataka genjogerako tegali wala nnyo n'ekibuga Kampala. Endagaano tezoogera jjajja, tezoogera kkojja, zoogera Namakula Edisi. Ng'oneekebeza omusaayi gw'akawuka ka siriimu emyaka ntandikira ku 56 nkoma 59 ng'oli mumalirivu eri omutima gwo gwonna. Nsanyuse nnyo okulabako Edith. Nange nsanyuse okusinkana Lirandiro di mulamba bulijjo. Na mu linnya lya Yesu. Kakati Edith, obuzibu bwavaawo okubeera nti tosobola mwalema okukwatagana n'omwami yakulonda gwasalawo mu bangi nogaa kangende noono. Omwami oyo alabika nti gye yali ansuubiza okunteeka yali tannaba kuzimbayo kubanga bwe yali afunye ennamba yange ku ssimu nanga nti alina eziro bwe yagulayo naye alinayo boys quarter wali abakozi abakolayo. Luvannyuma bwandaba n'ansiima tugenda ku musaayi enteekateeka zonna zikolebwe. Kati nze mu kulowooza okwange nalowooza nga nti alabika bwe yeebalaabalamu okuzimba amaka ge yali ansuubizza nalaba nga kijja kutwala obudde naaba nga akivaamu mpola bw'atyo. Mwali mutuuseewa naye? Twali tetutuuse nnyo wala nnyo. Omukwano gwammwe gwakomawa? Omukwano gwaffe gwakoma omwezi gwa January mu wiiki yali eyakubiri. Gwakoma twalabagana mu Desemba ne tusinka ne tulabagana ne twekebeza. Mwami n'alwalamu nensigala nga muwuliza n'awona. Mu January ne tulabagana. Kati awo mu January nampa ssente zaali zitegeerekeka nga mpitirivu. Ne mmanya nti nfunye omuntu agenda okunnyamba ku buzibu bwe nali njagala. Kuba essimu nga mmanyi nti anampeereza ssente z'okusasula ennyumba, ez'okulyako ebitwala tugende. Mmanyi nti nfunye omwami. Saddamu okumuwuliza, kuba essimu takwata, bwekyo bwe kyagenda. Olowooza lwaki yakuweta ekikuubo? Kegamba be abantu abafere.
teyali mumalirivu bebayita abafere. Naawe tewamulaga buvunaanyizibwa gyali? Abuvunaanyizibwa nali nabumulaga kubanga omuntu abanga atakulaze buvunaanyizibwa ate tasobola kukunoonyaako. Obuvunaanyizibwa yooli akunoonyaako akulaga nti akukubira yewe obuvunaanyizibwa. So kati noonya obuvunaanyizibwa. Bwe kulowooza obunafu bwali ludda bwali ku ggwe oba bwali ku ye? Obunafu nze ŋŋamba bwali ku ye kubanga singa teyali munafu teyandibadde nga adoojinga. Kakati omwami gwe yegwanyiza alina kubeera atya? Nze omwami kasooba ng'osobola okunyamba ku buvunaanyizibwa sifaayo oba oli munene oba buvunaanyizibwa kyekizibu. Kati gwe landiroodi omulamba kyekikubulako kyekyo kyagaanye ku sayidi yo okulaba nti otereeza embeera kubanga olinga agamba nti omwami alina okukukolera buli kimu? Nange njagala omuntu kale ng'onnyambako n'onkwatireko ku mitwalo nga 20 nonga nti nkuwadde ng'omukyala wange nkuwadde wano tube nga tubeera ffenna ekintu ebyenkulanga eyo n'okunnyambako. Kati njagala kutandika bw'oba ng'oli eyo osobola oga nti mukyala tujja kubeera ffenna oba entinda oba ennamasuba mba sikigaana oba emuyenga. Oba emuyenga naye nga nnyina gye nagula nga nze tuba tusobola okuzimbayo amayumba ne tuba nga ssente zisobola okutuyamba nga ndyewo kyoba osazeewo omwami. Mba sikigaana. Waliwo bannakibuga abagezigezi ayinza okuteekamu ssente ate n'obeera nga okola ki ate n'omuyisaawo kati anakuteekamu atya obwesigu? Mba simuyisaawo kubanga tuba tukwataganye. Singa ono twali tukwataganye nali sijja kumuyisaawo naye ye nga ye teyatuwa mutima gwe. Yajjanga omutima ali wa mitima ebiri. So kati njagala omumalirivu nga toli wa mitima ebiri. Anakuteekamu atya obwesigu? Obwesigwa bwe buno omwami okyala owaba w'omukyala n'olabawo wamu n'okuba nti mubeera mwenna buli wamu n'obanga omutwalawo. Kati nze ndimera mumalirivu okumutwalawo ensula oba ne mu bazadde bange ne mulagayo tubayite obumalirivu. Ozi wakalya sekukulu mmeka? Sekukulu nzeeyindidde nnyingi mu linnya lya Katonda. Ziweze nga mmeka? Sekukulu zo nnyingi. Emyaka emeka? Nina emyaka 40 guno ndi mwana. Luli nali nnyina 39 kati ndi mwana. Abaana bakyali? Abaana mwebali. Mwebali abaana. Muzaliddeyo nga bameka? Katonda abaana abatuwadde. Katonda abatuwadde. Ebyomukwano biri bitya? Ebyomukwano si bibi. Ogenda mutuusaawa era osuubira kumwongerako kimu mu bintu bingi nkulaakulana kibiki bingi. Enkulaakulana kyebino bye nagaanye nti okusooka nti omwami oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina ssente naye nga tolina ttaka woozimba. Nze amataka weegali poloti nazigula teziriimu mayumba. So omwami nga gy'oli kusobola okunneegattako ne tukola enteekateeka tekirina buzibu. Yenkulaakulana naye nga nze wensula mpangisaawo era obuvunaanyizibwa mbazeemu natandika 97 kuba omwana wange omukulu namuzaala 95 okita obbanga 10 awo netandika obuvunaanyizibwa mu 97. Kikuleetera okubeera nti opangisa ng'ate oli landiroodi mulamba oyina bwe buvunaanyizibwa tosobola kugamba landiroodi nti sijja kuwa ssente njagala kuzimba. Kati ate kewandibadde otekeka nti ozimbe okawa landiroodi ekitegedde muzeyikaggwa ako kasukira ebintu ebweru tekubanga ogenda kuzimba kiba kijja kiba tekijja. Sooka owe landiroodi otereze ensonga omwana tayinza kusiiba njala waka toyagala kuzimba nako kwa ssente. Omukwano gukule nkusaba let it rain.
omukwano guwangale nkusaba let it train omukwano gukule nkusaba let it train omukwano guwangale abanneetaze mwenna musobola okunfuna ku nnamba z'essimu zino wammanga ng'omwami oli lwavunaanyizibwa ng'oli mumalirivu eri omutima gwo gwonna bw'onaabeera nange omwami omumalirivu y'ono ng'omukyala ne waabanga ebigere byefunya mu maka muteekamu abamulabako ne bajja nga bamulabako so omwami nange njagala ng'oli mumalirivu eri omutima gwo gwonna ng'onaabeera nange mu bulungi simu zange 07408 34893 sirina miti naye nina gwe kati kasuubize nibeerawo mukwanira ndirawo paka saawa envanyuma anoonya waffe asooka mumulabye era muwulidde bulungi ebigambo bye mu kaseera kano katugendeko mukuwummulamuuko ate tukomewo n'anoonya waffe addako mbakulisaayo mukuwummulamuuko tukyagenda mu maaso ne puroguramu abanoonya anoonya waffe yasoose bw'aba teyakkoledde nayo naakulindiridde erinnya eryange nze Nambi Putini nga nsinzidde Mukono nzize wano ku puroguramu y'abanoonya nga nzize okunoonya omubeezi nkooye okubeera obwomu ndi mukyala muzadde nazaalako nina abaana babiri era nga mbeera Mukono abaana abo nze mbeera nabo omwami gwe naaba nfunye si buvunaanyizibwa bwo naye kinaava wakati wange entegeragana yange naawe njagala omwami omukkakkamu njagala omwami nga tusobola okutuula ku mmeeza oba mu kisenge ne tubaako kye twogera nga waliwo ekiganye njagala omwami nga ogenda kuwuliriza nange nkusuubiza okuwuliriza saagala mwami nti oba oli mugagga nnyo njagala omwami omukozi kuba nange ndi mukozi meeyimirizaawo n'abaana abo nga bwe mbakugambye nti baki babiri omwana musufu akawera fotu kaba kamyufu and I love you're never vulnerable I super kind of love that you show me really honorable nze nnyo kulabako nange nsanyusa okulaba mwami Kaggwa bale kunyirira webale kusiima kikwasaganya otya kukola kyenyinza okugamba kuba omukyala atakola era nsuubira tasobola kunyirira nga bwe nnyirira kola mulimu ki obudde buno nunda nkoko nakazitandika naye nsuubira ku bugumiikiriza bwe mmanyi mu bizinensi nazo nja kumalako nga bwe nakuba popcorn nentandika n'ennusu 9 ake Uganda mu mwaka gwa 2007 nenzivaamu nga ndirandireti bwe kiri mumberenge mu popcorn abantu gwe bali ow'ebitaano obudde buno kati ali mu biti mberenge zino ze batulisa mberenge ezo ze batulisa natandika ne siringi 9 ne sigiri yange eyewaka mwe nali nfumbira n'akasaanikirako buno obw'ebitaano abakyala mu bumanyi kati yensonga lwaki mwami Kaggwa nkugambye njagala omwami omukozi kuba nange ndi muki ndi mukozi abammanyi bammanyi ab'emukono kajjambo abampagiranga mu bizinensi yange ye ya popcorn era bampitanga maama Kiberenge Mukono kakati wakalya sekukulu nga mmeka sekukulu ziweza 3 osinze busangawo obuzibu nsinze busanga mu kubeera bwomu bwokka mazeemu bbanga ky'obwomu obwomu mbumazeemu emyaka nga 15 ndi bwomu lwafumbirwa olina emyaka emeka mwami Kaggwa nali muto yali mbeera yansi saakula na maama saakula na taata ensonga lwaki olaba nkuga nti ndi mukyala mukozi omuntu yenna nga tokuze na maama tokuze na taata abamanyi obulamu obwo be babutegeera be basobola okunnyonnyola kati yenze
era njagala omusajja nga ayagala abaana, njagala omusajja nga muntu w'abantu. Njagala abaami obasanze otya? abamu si bangu, balina ebigendererwa byabwe. Kati agenda nakusinkana nga ate gwe naawe oli kirala, kati mugenda otuuka maaso awo nga temusobola kukwatagana. Abamu tebaagala kukola, abaami abasinga tebaagala kukola. Bakusanga ng'olinamu kati nga bwe ngambye nti ninamuko kantu ate abayagala gwoba omulabirira. Njagala omwami nga oyimiridde nga tugenda tuula ku mmeeza tubeeko ne byetwongerako ebitwongera mu maaso emyaka ng'egyo. Sagala mwami nnyo alabira kumpi. Njagala omwami ng'olabirako wala myaka ng'etaano tugenda kuba tutya okusinzira wenkusisinkanye. Birala ki by'otunuulidde? Ebirala bye ntunuulidde, njagala nnyo omwami nga atya okuswala. Omuntu yenna mwami Kaggwa atya okuswala yewe ekitiibwa. Soka wewe ekitiibwa n'abalala bajja kuwaaki. Ekitiibwa kitandikira mu makaago n'abeebweru ne balyoka bakikola ki? Bakikuwa. Mu byoyogedde ebyo nabyo wali tobimukolera tata w'abaana? Eyali nali muto ge mazima, ng'ekintu kye nayingira nga bwe nkoye saakula na maama saakula na taata. Ndowooza nange oba kye nali nkola nali sikitegeera, naye ensonga eyatwawola nga tayagala kukola ate nze nga njagala okukola nga ŋŋaana okukola. Kati n'ensalawo ki ekintwala mu maaso. Nagenda okulaba nga okukola kwe kuntwala mu ki? Mu maaso. Omwami atayagala kukola taata, nkwegayiridde totawaana. Omwami atayagala kukola mukwano nedda, kuba nze kigambo okukola bagamba kola ng'omwami olyenga omuddu, kola ng'omuddu olyenga omwami. Kati omwami atayagala kukola mukwano akasimu tokuba. Njagala omwami ng'oli mukozi okunsingako ate. Ng'olemeddeko nnyo. Mwami Kaggwa okubaako nga ne bwendabika singa sikola ataliiko musajja osobola onyirira bwoti? Tusobola. Kati muganda wange bw'oba toyagala kukola ogiroberakaawo. Myaka ki gy'otunuulidde? Mwami Kaggwa nga bwe nkugaye nti naakalya Krismasi 3. Njagala omwami etandikira ku myaka 38 paka ku myaka 5. Omwami ng'olinayo mukyalawo oyagala mbeera ennamba 2 tokuba. Njagala omwami ng'omaze ebbanga ng'onoonya omukyala ekikanga ekyange, naye omwami alina omukyala tokuba. Endabika y'omwami erina kubeera etya? Omwami olina kuba nga oli mwami muwanvu munene nga oli mu kiro nga 85 awo bwe watyo. Uzito wa kyenkana ki? Nze ndi mu akoma okwepima nga ndi mu 82. Njagala mwami nga nansitulamu nga muzanyazannyamu sigenda mukaluubiriza. Njagala mwami nga nansitulamu nga nsobola nga nange nsobola omusitulamu. obuzannyo ne bubanyumira. Kubanga ebyomukwano tebiriiko nti ono yagumanyi, tebiriiko nti ono yasooka. You make it balance. Kati kiki omusuubiza kyaba kusuubiramu? Omwami kyemba musuubiza oyo ow'emyaka egyo okuva ku 38 paka ku myaka 5. Musuubiza nti agenda kuba alonze ekyapa mu mannya ge. Afunye omukyalo omukozi, afunye omukyalo omufumbi. Ezo pizza bagga bwe tutuuka ku ttooke tagenda kuddamu bigula. Omufumbi atutte kuki? Akutte ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bimeka kifu amwetwalidde. Naye musuubiza n'omuzaalira kuba njagalayo ku baana. Bakyalimu? Bangi. Mulimu n'abalongo mwami Kaggwa. Mulimu n'abalongo. Kati mwami jangu tutandike obulamu Uganda yakuyiira. Ebyobulamu biri bitya? Ebyobulamu kintu kikulu nnyo ekyo.
tusookera ku musaayi nga tuli babiri. Mwami Kaggwa ajja kujja luvannyuma. Bwe tunaamala omusaayi tugendeko mu bazadde. Kuba saagala mwami wankukutu. Njagala kuyitibwa mukyalaani nga ne bwe tutambula tubeera tuti. Bwe baleeta kaadi y'emikolo ebeerako omwami n'omuki. Omwami akyayagala ebyenkukutu. Ng'ebyo bikyali awo. Eby'omukwano byo biri bitya? Ddala ensonga z'omu kisenge. Ensonga z'omu kisenge ezo zitabula bangi. Zibeera z'abantu babiri. Kati mwami Kaggwa omwami yali kugamba. Zitabula bangi era amaka mangi gasasise lwa nsonga ezo. Tezijja kututabula. Tezijja kukola ki? Kututabula. Singa omulimu bagukola. Omulimu sina gw'abasenga naye nze kennyini ng'omuntu ndi muzibu. Olw'obumanyirivu obujja bwawe. Twali ku ssomero eyo. Ku ssomero eyo era abaana abasoma nebaza abasomesa abakwasaganya ensonga ezo kubanze biology saafuna ssenga nti obaani nga bwe nkwesakula na maama na taata naye ku ssomero gye nasomerako ekitono ensonga ezo gye nazisanga n'emikwano egimu. I'll let you know a sweet love story. You got me and I got you, and it's a love story. I'll let you know a sweet love story. You got me and I got you, and it's a love story. Abakwetaaze bakufunye batya? Tunako wali obawe ku namba yesu. Omuntu aneetaaze akube ku 0765 12 12 75 kweri ne ku WhatsApp. Eri 0765 12 12 75. A simple kind of love that you show me, nearly honorable. Obadde mulayi mulungi ddala gwe anyumira program abanoonya. Wabula nga sinnabasiibula. Mugezeeko okulaba nti omukwano gwammwe muguzza obujja. Tokaddiya mukwano. Enkola yali yadda. Gezaako munno mukuba ebitole bya laavu naye amatire bulungi amanye kikyoli. Ekyo kijja kumwongera amaanyi n'okukakasa ebyo nnyini by'omulaga nti ddala naawe omwagala. Mukwano gwammwe gusobola okubeera nti guwangala oba oli awo n'okubanyumira. Wano sijja kusukkawo ndi Philip Kaggwa nkoze ne munnange Matovu ali ku kamera. Omukama abankuumire mubeere bulungi mweraba.